Tusaako amawulire agataliiko nfufu nga bulijjo tusooke n'ebikulu ate oluvannyuma ne tugalaba mu bujjuvu. Kimbuuseeko bwe ntuuse ku resort nga siraba omuntu n'omu. Munnabyabufuzi asondesezza abantu ssente z'okwanjula ne yeefula ku ssaawa envannyuma. Alina ekiyeererwa kye ekirala. And then love your neighbors, you love yourself. Omubuulizi w'enjiri Kayingo Ben asinkanye President Museveni ne boogera ku by'omwoyo. Let prosperity always be the portion of the slain. Omwoleso gwa Bride and Groom 2025 gukomekerezeddwa. Abawanguzi bafunye ebirabo. Omuyimbi Bebe Cool ne mukyala we Zuwena bakubye abaagalana akaama ku ngeri gye bakuumaganyeemu. Oluvannyuma lw'okwebaza Katonda nebaza nnyo abazadde baffe. Ndowooza omaze okukkalira kaakati katukutuuseeko amawulire agataliiko nfufu mu bujjuvu. Ndi ne Mabo omulungi agenda okutuyambako ku bannaffe ab'obubonero. Nyazaala awunikiridde omuko bwa afeze banne obukadde 8 bweddu nti agenda kwanjula mu bakadde kyokka ono n'atalinnyayo. Bino bibadde Nakisunga Mukono nga kati abamusondeddeko ensimbi bamunoonya kumutwala ku poliisi. Omusasi waffe kaabikwe mu bujjuvu. Owabadde wakasatiro mu kibuga Mukono Munnabyabufuzi Kateregga Richard Mivule ayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Mukono South bawudisizza banne ne basonda ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 8 nti agenda kwanjulwa. Mwana munne ategerekeseko erya Ana ku kyalo Kisoko Katente mu ggombolola Nakisunga mu DC Mukono ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno nga lunaku lw'eggulo ekitatuukiridde. Banne kyababuuseeko bamukubidde essimu nga baagala okumanya bwe bakuŋŋaanira n'akabatema nti omukolo yagusazizzaamu. Kimbuuseeko bwe ntuuse ku resort nga siraba omuntu n'omu ogenda okubikula WhatsApp group nga omukolo bagusazizzaamu. Yali ategeezezza nti omukolo ogenda kubeera Nakisunga mu ggombolola Nakisunga ekyalo ky'e Katente. Bano basigadde beebuuza ki ekirobedde Mivule okugaana okugenda ku mukolo ng'ate bulijjo batula mu meeting ezikutegeka nga mwali ng'ate talina kyanyega. N'otegesa abantu ebintu batuula mu meetings z'embaga ate oluvannyuma n'oweefuula otolazeewo nakabonero kalaga nti omukolo guyimiridde olw'ensonga gundi ne gundi. Ewaka balina akakakumiso ke bataddewo Honorable Mivule katasobodde kutuukiriza $9,000,000. Awo ne mukadde waffe Inspector Chao abadde yeevuddemu n'agamba akakakulizo ke bataddewo $9,000,000 ye weeziri ku ssaawa eno tugende naye era nga Mukama waffe teyeenyeenya Honorable Kateregga. Abamu be twasanze beenaanisa amakanzu bategeeza nti Mivule abakoze bubi kuba baasuze bakimanyi nti bagenda ku mukolo nga n'ensimbi zaasondebwa. Naye mbadde nsazeewo ku lwa munnange Honorable Mivule tugende tubeerewo ku lulwe naye kitubuuseeko kate nga akasente twafunira ddala akasente akawera miliyoni nga 8 n'omusobyo naye kimbuuseeko okubeera ng'omukolo tegenda kubeerawo. Tubadde beeteefuteeka okubeera ku mukolo atugwesunga olwaleero. Abamu bongeddeko nti guno si gwe mulundi ogusoose Mivule okufeera abantu nti kuba yali yakikola emabega nga ayagala obwa kansala. Guno si gwe mulundi ogusoose okuba nga Honorable Kateregga ateekateeka ensonga bweti n'ayiwa abantu nga tebamaze okumuwa contribution. Tugenzeeko ku kyalo Kisoko Katente mu maka ga Namwandu Luyonja awagambibwa okuba nti wabadde walina okuba okwanjula kwa Kateregga ng'eno. Tusanze tewali nteekateeka yonna eraga nti wabaddewo enteekateeka z'omukolo. Nazaala wa Kateregga ategeeza nti yaswadde dda ku kyalo ne mu famire ye olw'omusajja obutatuukiriza bye yasuubiza. Era senga nakati abantu we bali twatandika lwakuna ne tubayimiriza senga bangi wano. Nenkuba amasimu nembayimiriza era senga saabayimiriza bangi baganda bange bonna batuba. Agamba nti agezaako okusaba omuko Kateregga ensimbi abeeko byasasula ng'abafumbi n'azimuma n'abategeeza nti awaka walina okusooka okulongoosebwa ng'alina abagenyi be ab'amaanyi okuva mu nsi z'ebweru kwe kusala wayimiriza omukolo. Kwaliyo ekyennyumba yakituteera leeti kuba kitadde wiiki eno. Nze nali mugambye ez'ennyumba senga yazisindika busindisi wano kuno kuliko bayinyini Yenga agamba alina owe gwajjo sindika abafumbi bamusaba ssente
simanyi omuntu wamuba lwaki tatasemba. Kyokoona agamba nti omukolo yandizenga bwali ne bamala ensonga aleme okwekwasa nti bamusaba ebintu bingi. Yajje n'ebintu bye kirowooza nti senga ajjamu omuwala awo tuli baddembe n'okugamba bono senga agaanye tutwale oli. Namukono betwogeddeko n'abavumiridde ekikola kya Mivule ne bategeeza nti yandibanga yeekobaana ne mukazi we bafere abantu ensimbi azitwale mu kalulu. Musaba aveeyo yeetondera abantu olw'ekikola kyakoze ng'ate abadde omu kubavuganya akamyufu KNRM Mukono South Constituency. Yali badde alina okukola, yali badde abategeeza ng'ebula wiiki ng'emu tebanneesijja kusobola n'abantu abakiswayidde eri omukyala ne batateekateeka bintu byabwe. Kiyinza okuba nga kakolyo keyateekawo kakubeera nga bafunamu kaseera beeko kiyeekolera so nga si bya mikolo ye yalina ekiyeererwa kye ekirala. Bayinza n'okuba kakodyo kaabwe n'omukyala we bafune ssente. Toli mwavu mutogo gwe mwavu. Ne paka ku meeting esembayo ate ne bakubira bukubizi masimu nolyoko nga tobalagirira na kifo ekiri goba kitegeeza alina bigendererwa birala. Tasobola kungamba nti nno omwami yapanga bakole omukolo bagenda kwanjula mukyala ate nga n'omukyala akimanyiiko naye omukyala n'asigala ewa bbaawe nga omusajja oyo okugaana okugenda n'omuwala ono yali mu mupango. Tasobola kungamba nti omuwala ku ssaawa esembayo tamanyi kiri wa maama nti oba maama baategese bwe bati kusaawa esembayo tenagenda wama kulaba kiriyo. Nabatanzi Winfred abadde omuwanika mu kwogerako naye ku lukomo lw'essimu ategeeza nti Mivule bagenda kumunoonya bamwetwalire ku poliisi kuba amannya gaabwe ng'ababadde abateesiteesi b'omukolo yagonoonye. Namba esinga obunene badde muwadde ssente n'ebintu ebikalu sukali abadde alina ensawuka 15 za bwereere emigaati ng'abantu bamuwadde wadde ebintu tugendagenda tugulewo keesi wataddiza abantu ssente zaabwe. Mu kwogerako ne Mivule ku lukomo lw'essimu ategeeza nti baatudde ne bayimiriza omukolo guno tikuba yabadde tasobola kukkiriza gugende mu maaso ng'alina abantu b'e Bulaaya ababadde balina okubaawo ate nga tebannatuuka. Tusalawo okwongezaayo ku mukolo era ebbanga olunaku lugenda okubeerayo bigenda kuba litegeezebwa abantu. David Musikalyankolo yakusekedde gweno ku Bukedde TV. Tugenda mu biseera bya bufuzi ate mukimanyi bulungi ennaku zino ebyobufuzi byetaaga akasente. Webalire ddala omusasi waffe David Musibwe. Tweyongerayo omukulembeze w'eggwanga lino retired General Yoweri Kaguta Museveni ne First Lady Janet Kataha basinkanye Pastor Ben Hinn eyajja kuno okubuulira enjiri. Ensinkano y'abano ebadde mu maka g'obwa President e Nakasero. My daughter is a priest. President Yoweri Museveni ne First Lady nga emisimigiza n'emizannyo Janet Museveni bakyazizza omubuulizi w'enjiri Pastor Ben Hinn yajja kuno okubuulira enjiri. Ensinkano yabadde maka g'obwa President e Nakasero. President Mukwayamu ne Ben Hinn yamutegeeza nga abantu mu Africa be bamanyidde Katonda era nga bamuyita amannya agatali gamu. Our people knew God. We call him Katonda. In our language, Katonda, the creator of things. Yagambye nti okujja kw'eddiini kuno kwayongera kubanyigiza mu kukkiriza era ne bakimanya nti waliyo n'okuzuukira kwa Yesu Kristo olina amateeka 10 okuli eri okwagalamulirwa naawo nga bwe weeyagala weka. Love God with all your heart and all your mind. Yes, sir. And then love your neighbor as you love yourself. This is very, very important also. Very important message. Yambulidde omu ku bawalabe Pastor Patience lwaba okuba ali omusumba ekyoleka enkolagana emukukkiriza wamu n'ekkanisa. The other day she was having a function and I told them that the value addition to Africa by Christianity was the message of resurrection, which is what you are saying now. Ye Pastor Ben yayogedde ku bulamu n'okkiriza okwa Yesu. There is no definition of life among the men who have tried to define it. Because life is a person, and his name is Jesus. Because it says, in him was life. And he said, I'm the way, the truth, and the life.
ye Pastor Robert Kayanja yakyaza omusuba Benihini yatendereza President Museveni olw'okuyiwayo kununula eggwanga n'okulikulaakulanya. We talked about resurrection, but thank you for resurrecting Uganda. Yes. This country was dead. I've given him all the history, where you started trying to liberate the country when you were young, opposing Amin, being in wars. Ate Pastor Benihini yasabidde President ne First Lady n'oluvannyuma ne bamuwa ebirabo. That prosperity always be the portion of this land. Olva Pastor Benihini yeyongeddeyo ku Miracle Center Cathedral okuba olukuŋŋaana olwokubiri gaggadde nga wajjudde ne wabooga. Olukuŋŋaana lwetabiddwa abantu eb'enjawulo kwabadde abasumba omuwadde ne Pastor Patience Lwaboogo kwaye yasoose okusiza ng'eyita mu nnyimba. Omusumba Robert Kayanja yasabye abakkiriza okungula okwenyereza ku Katonda kuba yalimu buli kye beetaaga. Ye Pastor Beni yasabidde mutaano wa Robert Kayanja nga Robert Kayanja Junior mukyala we n'ategeeza nti abafumbo bagenda kubuulira enjiri egenda okukyusa eggwanga Uganda nga bakulukula abantu nga bayita mafuta agabwebwa Katonda. Pastor Benihini yasabye abantu okumanya Katonda mu bwa Katonda bwe kubanga yalimu obulamu obutaggwaawo. Now tonight, I have a very special word on the deity of the Lord. Joseph Setimba yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Amyuka kulira Vision Group Javez Ndyanabo asimye abantu bonna abeetabye mu mwoleso gw'emikolo n'embaga ogwa Bride and Groom. Ndyanabo abadde akulembeddemu omukolo ogw'okugalawo omwoleso guno gukomekerezeddwa olunaku olwaleero. Omwoleso gwa Bride and Groom oguteekebwa kampuni ya Vision Group gukomekerezeddwa olwaleero ng'omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Cool ne mukyala we Zuena Kirema bagwetabyemu ne bagabana olugendo lw'omukwano gwabwe n'obufumbo n'ababaddeyo. Bebe Cool agamba nti tekyali kyangu okuwangula Zuena wabula yali mumalirivu era oluvannyuma n'amuwangula. Kyokka atendereza Zuena okuba omulambulukufu nga y'emu ku nsonga lwaki amufuula mukwano gwe era mukyala we. Abantu abali mu business abalina stable relationships batambula steady, while abali single bitagala mu business ne mu bulamu. Ensonga eriemu lwakuba oyina omuntu goddayo eka n'oteesa naye, omuntu ayinza okukukomako nagamba wange munywa nnyo omwenge muswaza. Agamba nti azze ateeseganya ne Zuena ku nteekateeka entuufu ey'obufumbo bwabwe n'ebiseera eby'omu maaso. Ate tosobola kumanya nti ekinfudde kyendi oluvannyuma lwa maama wange okunzala n'anteeka ku nsi n'ankuza n'andabirira, nalina okufuna buli musajja afuna maama owokubiri, omukyala yabeera maama owokumeka owokubiri. Omusajja yenna ojja kugwa bw'oba toplaninga ne mukyalawo. Asimye akenso bazadde baabwe naddala ba mukyala we olw'okumukkiriza wadde nga yina enviiri z'ekiraasi. Oluvannyuma lw'okwebaza Katonda nebaza nnyo abazadde baffe bombi, kubanga nayina ekifaananyi nga ne bw'aba gwe tosobola kukkiriza mwana wo kugenda na musajja oyo. Era abavubuka abato mwegendereze nnyo ebiviiri bino. Ebiviiri bino birina ekifaananyi kye bisiiga nti ne bw'obanga olina empisa zo kizibu nnyo omuntu okukola ki okukkiriza. Zuena akubiriza abakyala okukuuma obukakamu n'okugumiikiriza abaami baabwe olw'ebyo bye bayita mu bulamu. Namuga kumbonaabona gye tubonaabona taata w'ominisita
nga tutambuza akagere ng'ebiseera mbeera Kansanga nga tutambuza akagere okuva e Kansanga paka mu park nga tulina mungo omutwalo ati ne mugamba you know what we are going to do I want you to work harder so that we can prove everyone wrong him inclusive omulage nti you're going to be even a better man than him. Ne ssentebe w'olukiiko olufuga akakiiko ka Uganda AIDS Commission nga bebavunanyizibwa kulwanyisa okusaasaana n'okukwatibwa kw'akawuka akaleeta mukenenya asomesezza abantu ku ngeri entuufu gye balina okutambuzaamu obufumbo nga tebatataganyiziddwa akawuka kano. Ati abantu abamu batya okweyogerako nti banandaba batya yeyo stigma gye tugamba temutya kigambo kino tugamba nti obulwadde bwa siriimu kati bulinga obulwadde bwa pressure. Omuntu wa pressure amira eddagala buli lunaku ng'owa HIV n'olwekyo mugendeeyo mufune eddagala kuba bw'otofuna ddagala bw'ova ku ddagala ogenda kukwasa abantu abalala. Ayogedde ku biyinza okukolebwa abaagalana ababiri okusigala n'amakasi singa omu asangibwa n'akawuka ng'omulala talina. Kiba kitegeeza nti bw'obanga tolina bulwadde buno nga bakutesitinze nga tolina bulwadde waliwo empiso ey'akafuluma. Empiso eyo bagikukuba nagyogeddeko buli myezi 6 bagikuba emirundi 2 mu mwaka tosobola kufuna bulwadde buno bwe batugamba it's 100% proved. Bakola tests nyingi nnyo mu South Africa mu Uganda wangi ne bazuula nti eddagala lisobola okukola. Oluvannyuma wabaddewo okukwata obululu nga abawanguzi ab'enjawulo bawangudde ebirabo okuli essuuti y'omugole omusajja ne best man we okuva mu bavujjiriza aba The Looks Bespoke okusaaka eccupa za wayini 25 okuva mu babbera wayini nga bakwasiddwa amyuka akulira Vision Group Javes Ndyanabo nga alina abavujjirizi bano. Abaddukanya The Looks Bespoke okuli Dolin ne Natin Bangwani basimye omukisa ogw'ababo ba Vision Group okukolagana nabo mu kuteekateeka omwoleso guno. Era n'okusingira ddala twebaza Vision Group olw'okutubeererawo bannange tumaketinze obeera n'owulira akasimu bannaye tukulabe ku TV bannaye mulina discount kikaki bannaye tujja era abamu ku mmwe balabe mutuuse mwebale nnyo mwebali eddala Vision Group temujjanga okwera. The Looks Bespoke is here and we would like you to inform you that we are located in Zambia opposite American Embassy just next to Total Gaba Road. Yanaba agamba nti Vision Group yakoze ekisoboka okulaba okuteeka omwoleso guno era asiimye buli alina ettofaali ly'ataddeko. That especially those of you who are planning their weddings, you found it very, very useful. And I want to thank our team at Vision Group, the organizers. Agamba nti mumativu nti buli azze mumwolesa afunye kye yeetaaga n'asaba balina okwemulugunya batuukirire abakulu okusobola okutereeza. Naye mutugambe ebyo bye mulaba nti twetaaga okulongoosamu si bwe kiri mutubuulire we shall change and we shall make it even better. Kenneth Nyombi ne Sulaiman Mutebi bakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Nga tukyagera maaso n'omwoleso ogwo gwa Bride and Groom gukomekerezeddwa akawungeezi ka leero nga bagwetabyemu bagutendereza olw'okusembereza abo abeeteekateeka okukola emikolo n'abo abaagala abatunda ebikozesebwa ebyenjawulo mu mikolo okubakwasaganya wamu. Mu mwoleso guno gumaze ennaku 3 nga guyindira wali mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo. N'olwaleero abantu bazze mu bungi okulaba ebyolesebwa mu Umama Papa's Hall omubadde omwoleso gaggadde ogw'emikolo n'embaga okuteekebwa kampuni ya Vision Group. Obwedda buli w'okuba eriiso ng'aboolesi boogerezeganya n'abantu abakyaddeko ku midaala gyabwe. Waliwo omuvubuka Brian Buwemba awuniikiridde olw'emmotoka zaasanze ku mudaala gwa Prime Rides ng'asinze kutendeza Benz ekika kya Brabus era n'ategeeza nti kirooto ky'okugivugamu. Eno emmotoka simanyi ginaani gisanze ekisooka erina omutima nange we niba ntuuse nyabba noonya. Miro Paul okuva mu Prime Rides akubiriza bonna abasubidde omukisa gw'okulambula emmotoka zaabwe okubakyalirako ensambi okumanya ebyakwatako. Twebaza abantu bonna abazze mu Bride and Groom omwoleso gubadde mulungi nnyo abantu bazze mu bungi atukubiriza abatazze
mujje ku office zaffe eza primary aids ensambya ku sharing hall offer zikyagenda maaso abanasooka era price mujja kufunira ku zimu etwa tugabirako wano offer. Ate Kisitu Rogers okuva mu Broven Cakes agamba nti tatoma kuba omwoleso gugweredde ng'abantu ab'enjawulo bakoze booking ku keeke zaabwe. Omwoleso tugusanze nga mutufu gwa mugaso kubanga tufunye abantu ababuukinga abantu abagadde keeke zaffe era omwoleso bwe gunaaba guwedde bannange mujje ku mabirizi mutusanga awo twongere okuddamu okuwaya ate era twongere okuba tesikingira ku keeke. Ondayawukana n'ababaraka Cakes era nga Munnabyabufuzi ali abakulira asimye Vision Group olw'omukisa guno nga n'omulundi ogujja enkoko bakugikwata mu mwa. Omwoleso gubadde mulungi nnyo abantu bazze mu bungi ddala okuva ku lunaku olwasooka paka olunaku olwaleero orders tuzikutte abatanaba kutuwa orders zammwe nga tosobodde kujja mu mwoleso tusange ekireka ku junction mall weetuli. Ate Ssenga Namazzi bakirya Judith agamba nti watuuse gabadde maanyi ga Vision Group era ng'asimye enteekateeka y'omwoleso guno ebawadde essanyu. Mbadde mu mwoleso guno ennaku 3 naye ndi musanyufu era aba New Vision mbeebaza nnyo nimba kati nfuuse international kuba wiiki eri naakava ku bwa Ssenga China mbadde Changasha mbadde Beijing mbadde ne Ganzu nga ndi ku bwa Ssenga kyokka nga New Vision ye promotinga. Abooleseza ebyokwambaza abagole okuva mu Dream and Dress ekulirwa Amoni Bazira ne City Bridals ekulirwa Magidungu bagamba nti buli azze mwoleso guno bagenda kumusalirako ku maduuka gaabwe. Twagala okwebaza aba New Vision oteekera guno omwoleso ne twagala okwebaza bakasitoma mwenna abazi ku mudaala gwaffe bonna netwali discount mujje mufune discount zammwe mujje mufune ebirungi nga twabibasuubiza. Twagala okwebaza abantu bonna basobodde okujja mu Bride and Groom Expo 2025 nga mulaba abakyala bano abanyumye twoleseza byonna tubalaze n'ebisingawo abatasobodde kujja tusaba mutusange ku California Plaza ku Loom Street. Aboolesa abalala okuli aba Unique World abatunda ebikozesebwa waka abadina Hair Store abatunda obuviiri n'aba Afric Tours basiimye bonna abakyaliddeko. Twebaza abaze mu Bride and Groom basupportinze era tubawadde ne discount bafunye discount z'amaanyi era tubakongo n'omulundi omulala tamusubwanga. Bannange twagala nnyo okwebaza bakastomers baffe mwenna abazze mu mwoleso gwa Bride and Groom mwebale nnyo mwebalire ddala ate nammwe abatasobodde tubakubiriza nti omukisa gukyaliwo ebintu byonna bye tuleese mu mwoleso ebirungi mukyasobola okubisanga ku dduuka ebulenga we tusangibwa. Abazzeeko wano ku mudaala gwaffe ku Bride and Groom Expo wano ku Umasho Grounds mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba mutuwe bizinesi eyo. Guwedde olwaleero bamikwano naye edduuka lyaffe likyali liggule mujje tubakebera ensusu zammwe omwaka ogujja era tukomawo mu Bride and Groom Expo twebaza nnyo New Vision. Twagala okwebaza nnyo ddala n'amaanyi ddala Vision Group olw'akakisa kano nkakasa nti Aquarius Resort wetubadde leero n'okusinzira wetupromotinze exhibition eyo tufunde ddala ba clientele abawererako ddala. Kenneth Nyombi ne Swaiman Mutebi bakusakedde gweno ku Bukedde TV. Tuseeko ensonga z'okuziika munnamawulire wa CBS FM Jimmy Ssekabito eyafa ekibwatukira olw'okutaano lwa wiiki eno eggwako. Poliisi egaddewo fayiro y'omusango gyebadde enoonyereza ku nfa y'omugenzi oluvannyuma lwa lipoota okufulimizibwa. Omusasi waffe Kabikuwe mu bujjuvu. Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze ku kyalo Bukedde mu kibuga Masaka okwetaba mu kuziika abadde munnamawulire wa leediyo ya CBS Jimmy Ssekabito eyava ekibwatukira ku Lubaga Road ku lunaku olwokutaano. Okuziika kutandise n'okusaba okulemeddwa omuwanika w'obusumba bw'East Buganda Reverend Canon Herbert Matovo ng'atendezza nnamwandu okuba omukkiriza nti bbawe yavudde entuku kuba okufa tteeka. Okufa ng'okwomulangira ono Jimmy Ssekabito kuleeta ebibuuzo bingi era omuntu neweebuuza nti naye lwaki yagenze n'ebiringa ebyo. Naye njagala okwebaza Katonda olwa Maama Clay ono. Ye nnamwandu Clay Nanyonyi yawulidde abakungubazi nti omwami we mpaawo yamuse kubaludde ng'atawanyizibwa sukaali n'okuzitowa mu kifuba ate nga n'alipoota y'abasawo yakiraze nti yafudde kugaziwa ku mutima. Kati abadde ne sukaali si ye yamuse newankubadde kyengenda okubagamba waliwo ka connection
bajja guvuddeko yakola testi ng'awulira mu kifuba muno mukola ki muluma balina testi abasawo abaliwo munjulira mulina obuntu buwaya bwe mussa ku kifuba lipooti teyagimpa kifaananyi yakindaga luvannyuma kati lipooti eri eyafuluma eyalaze omutima gwe gubadde guli bwagejja awulira radio ya CBS omugezi yabadde akolera Michael Kaweya mwe bayogedde ku Ssekabito ng'abadde omukozi omwesimbu era akolaganika naye nga bwe tukimanyi mu nsi mubaamu ebintu bingi nnyo eby'omulamwa eby'obwakazanyirizi n'obulimba obuyitiridde naye kitwala omuweereza ow'empeke ow'omulamwa naddala nga yeesudde ku kitebe ekikulu okubanga alina ebisaanyizo ebyo. ate Pokino Judy Muleka ategeezezza nti Ssekabito abadde teyeekubira mirimu gye nga tavoola abantu. bwe ntunuulira amaka ga Jime olabira ddala ng'abadde muntu alina ekiruubirirwa mu bulamu. Jime simuwulirangako ng'avuma omuntu. Nze emirundi mingi ndaba abantu babeera mu kuvuma bannaabwe bibabeeramu okusiiga bannaabwe enziro oba ensi ebadde ki. Mu bakungu basabali obadde Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga Nsamba yogedde ku mugenzi ng'abadde omuweereza omwegendeza ku mulimu gwe era ng'obuvubuka bwabukozesezza bulungi. Ffe abakakalukanye b'ebyobufuzi tuwangadde naye mu kitundu kino nga muweereza mwegendereza. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twakasiri ategeezezza nti bakomekereza okunoonyeza ku nfa y'omugenzi nekizuulibwa nti yafudde mutima. Tusaaliddwa nnyo era Uganda Police yonna esaaliddwa nnyo omuganda waffe naye twasobodde okukwatagana n'abantu ab'e Kampala netusobola okukwataganya n'okunoonyereza ku nsonga eyo. Jjukira lwabadde babiteekawo nti yattiddwa buti. Oliver Ssekabito yafidde ku myaka 45 aziikiddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Yazinta Bwanika yakusakidde Green ku Bukedde TV. Katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama gulamuze ekisa. Bwe tweyongerayo jjajja w'obusiraamu mbuga omulangira Kalsium Nakibinge akutidde abasiraamu okunywerera ku mazima n'ebyo bye bakkiririzaamu bwe bafunye okusoomozebwa kwonna. Mbuga bino abyogeredde ku mukolo ogw'okujjukira emyaka 13 egy'amadda ga Nuhu Mbogo. Jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge asoomozezza abaddu ba Allah bulijjo okunywerera ku mazima naye bye bakkiriza mu kaseera bye baba bafunye okusomozebwa n'abantu abalala kibayamba okuwangula. Kibulijjo olemeranga ku nsonga gy'okkiririza mbu okakasa nti ntuufu naye tekitegeeza nti bw'ogiremerako ate obeera mu kusika emiguwa. Waliwo wootuuka n'ogamba nti ekyo bakigaanye okugguka nkitadde naye amazima ge gano. Kyenva omulaba nti bwe tubadde n'entalo wano ejjuuzi wano mu nkaayana z'abasiraamu naffe tulina we tutuusize ne tugamba nti mumanyi tusigale ku kye tukkirizaamu nti ekituufu. Abakkiriziganya naffe ne tusigala wano. Abalowooza nti kye tuliko si kituufu ne bagamba nti ffe tuzzeeyo okwegatta ne tugamba nti wali mutawaana. Omulangira byogedde ku mukolo okukujjukira n'okujja kuzimya ku 13 egy'amadda g'omulangira Nuhu Mbogo kyabasinga ogubadde ku muzikiti ekibuli. Omulangira asisiddwa n'asaba gavumenti ekume ku basirikale baayo ku bukame bwe bakozesa mu kulonda. Egambe ku basirikale baayo bamukwata mundu nabo babeere n'empisa nabo bakuume emirembe. Okulonda kujja ne kugenda era baleme kuba bakambwe eri abo be balina okuuma. Bwe biba nga byakulonda tukkirize abantu gwe balonze tugende n'oyo naye okugendanga mu kalulu ne kavaamu abantu okufa abantu abamu okuvaamu n'ebisago kiba tekirina mugaso era tewali nsonga lwaki tukabeeramu nga tetujja kukkiriza ebyo ebikavuddemu. Mu ngeri omulangira akuttidde abavubuka okwetaba mu kulonda n'okwesimba okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Mutegeke empapula zammwe ezibafuula nti musobola okuba akalulu mwenyigire mu kulonda kwe tugendamu. Ku mitendera gyonna musobole okuba nga mmwe bakulembeze
ebintu bino bwomuna abinyoma gwonyoma ajja kufuuka omukulembezeewo. Omulangiriri atongoza ekitabo ekyatumiddwa mboko yalinga byekyawandiikiddwa Abdullah Mugonza omuli ebyafaayo bikwata ku mulangira n'ovumbogo y'omumyuka ku Wakatikkiro Profesa Twaka Wasi Kigongo agambye nti okujjukira amadde g'omulangira Mbogo kiwa abantu ekyokuyiga naddala okuba obumo. Kati giri emyaka 13 bukyanga akomawo tufunamu ekyokuyiga ekyobumu ng'obwakabaka bwa Buganda. Supreme of Sheikh Muhammad Galaboze agambye nti awakatonda abantu okukuŋŋaana okwogera ku byafo by'abantu abakolereddwa obusiraamu. Ekibakubirizibwa tulina empagi gye mwansuula omuguluka. Empagi eyo ya zaka. Empagi eyo singa mugijjumbira ejja tukolera omulimu mulungi nnyo mu ofiisi yaffe. Njagala okwebaza munaffe akeredde ku Bukedde TV ku gataliiko nfufu. Wano no sijja kubanga nsukawo okujjako kwagaliza Mande ennungi, wiiki empya ennungi, wiiki empya ey'ebibala. Nze Ismail Nsubga, beera bulungi, weraba.